very far. Ngabani ababutereka umaru kiseka. Biro wayiga umaru seko tereka obusungu. Yes. Because the boy is an idiot. Sasa napotepa. Kale atereka ati obusungu. Kale kate ya hakati chegendo okubao. Bana mbaleke they are nothing doers. Vijay Junior ineri nyadene. We appreciate chokoze. In fact Vijay Junior yomo kubatadde tafali. Kwa Netflix tebagisobola. Oluzungu tebalusobola. Kati Vijay Junior abayambi he has made films okubera nga ziri easy ngo very ngo gamba mbufe tujja kuva ku munno wakingadde wa installing fe tujja gisigalako tuwadde obudde n'ensooka kwetegereza Vijay Junior kiki kyazaako buli lunaku kiki kyazaako ne movie eri latest era yabajovunye waliwo movie eri latest era gye yakoze ojja giraba era yabalaze nti ate kati mwe muli baje nnyo ayina yendala gye yakoze omuntu buli wakeeranga ku makya Seimonga akwagalako lutalo kiringa bw'onaasanga akasaka nga tomanyi kikirimu n'okwata ejjinja n'okubawo olabe ki ekigenda okuvaayo ensobi bafuutu soja ze bali okkola today era simanyi kino eno Kyagulanyi agenda kikwasaganya atya oba atya ensobi bafuutu soja gye bali okkola today ye yavaako okubanga alien skin waali n'amaanyi gaalina. Abantu bali mu bintu bya struggle naye tebaweereddwa mukisa kubugumizibwako ku kiki balwanirira. Ebiseera ebisinga beekanga nga bayingidde mu ntalo eziteetaagisa ne batta emiramu eminene egibadde gitambula. Nabadde ndaba Nyamutoolo ng'agamba gye babadde n'ebbiyo ku Thanksgiving nti bagenda bamaze emyaka 5. Ningamba kakati kitegeeza buli we babairanga esseguku mu nnyumba yaabwe. Lema yafuluma ng'agenda waamuza ne Kenzo agenda wa Nyamutoolo. Myaka jeejo. Omanyi ntambi yamanyi mathi. Myaka 5 giba givadde. Giba 2019. 2019. Junior ono yasoma nnyo mathi. Bwe tubala mu 2019. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Katuwanjulire Zulu Tours and Travel Limited ba visa experts mu Europe kata mu Asian countries bakuwa amagezi engeri gy'oyinza okufuna mu visa mu nsi nga Canada, USA, UK, Germany, Poland, Iceland, Netherlands, Luxembourg. Bayina services nga visa consultancy, visa applications, air ticket bookings, hotel bookings, airport pickup kata ne drop off, boat cruise, passport processing, vacations. Bakuyambako engeri gy'oyinza okufuna work permits, tourist visas, visit visas, student visas, business visas, group visas, garagone medication visas. Okumanya ebisingawo bafune ku 0706 769 082. Oyinza n'okugendako ku offices zaabwe ku Church House Kampala Road level y'omusanvu room 82 beba Zulu Tours and Travel Limited. Webera kubanga ato twegasseeko yonna gy'osinzira okubanga ato tulaba Sunday edition tuba tuyingiddewo pano era nga bwe twabaddewo ku Friday neera bwe tuli olunaku olwaleero tunaagikola oba enkuba enaatonnya tetumanyi kale sooka okole introduction interview ate siba naatulaba nti twale tuzze sayima kantu kaffe kaliwa banaatulaba nti twabadde tuzze nakadagala kaffe kana kanana Hub Mouthwash nagamba kaba kamaanyi ga kisajja yakadagala gocho wayiga kyokka nti manyi ga kisajja loliganoonya Panaruna yandi bubi. Ngole ku TV. Ono Sabazonto. Sabazonto ndo. Nale tumanyi gendo. Ama Nana Hub Mouthwash eddagala lyosobola okubeera nga okozesa nobeera nga osenya ne libeera nga likuyamba ku ndwadde ez'amannyo ez'enjawulo, amannyo gavaamu omusaayi, amannyo teganywedde bulungi mu kamwa, amannyo gaaguba mu abanywa sigala, abanywa shisha ba Shalom, n'akamwa kawunya bubi
kozesa Nana Herbal Mouthwash ali certified aba National Drug Authority era ng'osobola okumusanga mu supermarket ne pharmacies zonna ne drug shops mu ggwanga Uganda nawe ali ebweru w'eggwanga ng'osobola okubeera ng'omutumya nabeera nga bamukuweereza ye Nana Herbal Mouthwash. Sebo mukama wange. Kale ne munno wachi yavuddeko. Munno wachi anti tugenda okudiscussinga kati nja mukogera byonna bimu wali. Kale Zulu Tours and Travel abakutwala ebweru w'eggwanga basangibwa ku Kampala Road gendayo babiringa tebakuyambako ku processinga empapula zikuyambako okutambula agala passport bajja kuyambako kwa amazo okulinnya wetaga airport pickers passport okuyambako okufuna bagenda okubanga bakupikinga hotel ku booking hotel then bagamba nti gwe agala documents zigenda okuyambako ba paperwork ogenda ebweru w'eggwanga empapula zikwogerako kakasebe byogamba byoli bajja kuyambako okubigattagatta n'okuwa amagezi ag'enjawulo kale banoonyeeko Alumta Enterprises Limited batunda ploti ku kadde 10 wefuna ploti ng'erina ekyapa nasa naawo no webasangibwa naye nga balina assets nyingi nnyo ezeetooloddwa eggwanga lino Uganda osootekayo akasente ko mpola mpola bagamba nti tolinda ziwere so naye kuba ku namba y'essimu ebisingawo obeere nga tobitegeera kale awe tuli ffenna ne leero ndabanga muzinda gunaatuuka beera nga agezaako kulaba gunaatuuka tutandike n'ennyanza awo nalina views 8 YouTube yange. Kale babuuzaako mwenna abali ku pano ku Sunday ennungi ennyiramba kulisa abasobodde ogendako mu kanisa okubanga musaba nate tukomyewo okubanga twogera ku nsonga nga twogera ku nsonga olunaku olwaleero nze Nyanzi Live ndi munnamawulire ate era yenze proprietor wa Nyanzi Live Production tuli bakozi ba mikolo tukola event diko yonna nebeera ng'etunulira ddala nga yeeyo so nga ate tuli ne mu photography kosa ne videography ne music videos tuzikola enamba y'essimu eri 0706 33 17 tukubanja video ya rap waliwo gwe nawa offer naye maama oluyimba Junior abatulaba tubaaniriza ku edition ya Sunday sura ono namwagadde nnyo bambi obudde bwange obusinga sura abuuza ku bantu ndi musanyufu nnyo okubeera wano ku Saimo official abava mu church mukulikireyo ddala bannaffe mwebali nnyo mwebalire ddala omanyi tuba tuyita mu bingi naye ofisi zayo kakadde n'osinza ku mukama kati naye kano tomufisiza kadde genda osabe okusaba nno muneka abakadde omuntu gwe bafisiza akadde oba tomwetaaga waliwo no n'abayimbi abataganira ddala ogenda mu church bo bagenda ku lw'emitiyana namwandulizi bani waliwo omuyimbi wa bani gwe baŋŋambanga yalina omulogo we yalinga akibogeeyo omuyimbi omulogo n'afa keera bali bamita keera ekibogeeyo naye mbunga bwe wayagala okufuna oluyimba kiboga kati olumu abayimbi beegwako babiri nga ayagala hiti ayagala oli bamuggyeko hiti nga gwe bayagala okuggyako hiti yali emmanju zolosawole baŋŋambako wano omuyimbi omu yagendayo okuloga munne bw'atuuka n'ayanja ensonga ze bajjajja bamwaniriza kane baba ne bamubuuza nsonga kinaga nina gwe njagala okuloga gwe ne bamugamba leeta ekifaananyi kye bwe yakiwaayo jjajja n'asuka omukateni bw'ati nga yamukolamu ekifaananyi teraga oyo wano tayogerwako oyo wano tayogerwako naye temutabiikiriza essabo sinzizo ayinza bannabyabufuzi nga mukulembeze nga bamuteeka mu buteesi omuyimbi ye yali wolopepa yamuga oyo ebirala nja bikola basayima abo baleeta naye oyo wano tayogerwako oba ekigwa kyali kike balina bizinesi ntambi tukozese eno gye tuli bangi nange balirizaako nnyo mu sabbiiti y'olunaku olwaleero Sunday tuli wano ku Saimo official tubeere nga tumulungula ensonga amannya Kasirye Adam Cardinal ate era tukomyewo ku Saimo official tetujja kuwa beebaza abalikinga commentinga no sharinga n'okubanga mugeza mudamaaso n'okubanga mulaba obulango tukomyewo leero Sunday sawa 8 kale weekend ebaddemu ebintu bingi nnyo mwalimu okugulamu Alexa studio ewaali amawana amangi mu bigambibwa nti ntambi yanywa omwenge n'alwala
ekitali kituufu yajintami yava sagunywako tuwanywa ku mwenge funa omuzindaalo gyogeddwako sagunywako nemirikishe ogunywa sigunywa ebyayogerwa byogera abantu boogera junior najja wano nayogera ku Zubeda ebigambo ebingi nga bwe yasiba emmere yagisiba yo nensinkana Zubeda nagamba sayimu nga bonda bansobola nenga teyasiba yagamba teyasiba yagamba yasiba ki naye yali atwalire emmere bonna bawaayi kuba ne Bati Badru yagambye mbu yasibanga era amuwolereza ye Uncle John bavuga Zubeda agala siba Zubeda twala muwala wange oyo twala ako John atambula kamutambuze amulaba era bifu yaffe neggwawo nebanga reconciliation ezaali awo nezinakwatirira tujja tutambulira awo namwali basanyufu lwa mmere yakasa yaggwawo simanyi nakumanya ako John aleka tubulira emboozi z'omukinanaawo naye nga kakasa eggwanga tebakenenuddemu mu Uganda walaki yagwadde musujja Bati yasinga bitambuza ne Jenkins baveekaawo ako John natubulira nti yali agenda managing Jose Chameleone alonga katabuse kamutambuze manya mboze ezibeera okwo nagamba era Chameleone oyo yandabiza obwavu era buli we mulaba bwe nti ndaba singanze kati nina John malamu mwenge go nagumalamu embozi nekoma kitegeeza Juli yabadde mutuufu reconciliation zakomaawo kana ulirayo neyagamba mbwe omugagga yajjako studio mbu yasoma naye omugagga yakola studio ngani ayogera awo Shalom kati waba yasoma ne Donjani yabaki Shalom kuba amagezi bagajja wamu yo genda atunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja mbwe alina Shalom eresa service yagezeza bbini mobile massage abeera n'emirondo muno omusawo omukugu omutabuzi w'eddagala Shalom oyo ye mulungi wabanga atambula n'enkwanso atambula n'ekizibiti n'ekikuba nsiko zibassente naye alabisa Shalom ng'agasimbaganye ne so nebyo ebyo kirungi nnyo studio yaggulwawo and I think it is a good gesture nadamu eno industry nati nalabawo yali agikuba oyo bwatyo kana akaana kasiiwuuka omumwo mama akali e Kenya nti saagala kwogerako linnya kana akaana kasiiwuuka omumwa akewaŋŋanguse Kenya Museveni asobola okugula nga tomanyi gwe zizo ezaggula zaakomawa omumwa gukuzibye walemwa n'okufuna akafaananyi ka passport kali kayimba kadongo kamu leero abo baba avaawa ne beerimbika mu struggle bino byamusuka entegeera nendoza busibuli kimu nti okyogerako ekimu okireka nekiyita gwe n'essabo lyakulema okuzimba ali ku studio eriwasa emitwalo ebiri egya $. Some of these young boys mbaleke they are just looking for publicity ekimu okireka nekiyitawo netweyongera obulamu ne butambula naayita erowooza studio naye mwana ayinza obba ayina ensonga nga Museveni yagula kasuku ng'ayita mu studio tewali nsonga gyayina Museveni yatandika ddi okufuna ensonyi ezitugula eziyita emabega ye lwaki tebamugula Kenya gowetwalayo agende ewaluta amugule Kenya ono wawano tasobola kugulira busukka nsalo agaye gagamba mwami eyekolera laba William Samuel Ruto yayingira ebyofuzi by'e Kenya bana beefudise bakutte ne bazza yekolera nga tebamuzizza ye yali agenda dda ali wala ali kalangini yali wala nnyo tebasobola mutuuka era wiiki eno Edikezo yakomezzaawo ka vidiyo akalaga nti abasayimo katini nnyo omwana oyo bw'aba nga yeeyisa bw'atyo kuba olabira ebintu by'okulaakulana mu industry tugenda ne tubibanja abantu gundi temukula mulemedde mu buti mulemedde mu ki ate oli wava mu kati nagwo ne gufuuka obuzimu oyinza okwesanga ng'abaana abo ne booda ya nsi ebaluma ngaga lwaki nsi yafuna booda affe tetulina kye twafunye mu struggle okitegeera kuba gwe oba okebera kusobola okera n'ojjonkera achievement ate bulijjo gy'osaba omuntu si be bababeerawo ne bagamba abayutuba b'Uganda mulemedde mu buti kamusajja avudde mu kati studio agikoze mbw ate Museveni ayinza okuba yayise omwo n'amugula waliwo abantu abagamba nti era si wa social media yamunoonya si wa social media ate baani abaagimwa tebalina masimu esimu ya shifula babasusse
bakireke nawe wanafuna gwo libikola ekyo kyabuto gundi Uncle Kenzo Obiwono yafuddeyo n'atuwaka video akalaga nti lwe yagwa ku accident luli 220 yalina Nyamutola yebaza Mukama Katonda nti twali tulowooza nti Kenzo gwe twali afudde yekka twali tufiiriddwa minisita mulamba ani yali avuga ku babiri matini beta era bali bakola ki funa omuzindaalo sitegedde accident sales mukasireza abakapo boino no bagamba waseerera naturally awo we bagwa kabe bagamba ekuba bakolawo bubi kala lwa kunembesa kwogera kyemmanyi nyanzi waseerera wadde ne Tony we yali afiiridde tusaa kunemesa kwogera kyenjagala kuba kuseerera bwekyali kisa omuntu waali waseerera ewa jasima muli basiru busiru naye n'okutula n'omuntu aseerera kaba kabenje Uncle Dickenzo yakamala okulaba taata wange kyobolanga zazitambuza gwe nasigaze babulire bagamba eryokanga n'etonya ne twayesisirezeekanya emyoyo naye mweri video twasabye Genosare ne President Museveni baveeyo mu gallery tulabe ku bantu abagalwa baabo babeerage beeteke ku status zaabo naye Nyamutola naye waviiridde mu gallery nga swagaji baddemu abadde foot soldier okumala ebbanga ojjukira bwe balaga obufaanani bw'abali mu preparation za festival era wamulabanga yali mu kitegeeza abadde nga active nga foot soldier wetubanga tubala 221 waliwo emigugo gy'abakazi ababadde bawaayiriziddwa omekenza awaayiriziddwa nnyo not awaayiriziddwa nnyo not buli gwe yeekubya naye awaayiriziddwa nnyo wabadde w'abawala abo waliwo Miss Uganda baamumuwaayiriza Shiba baamumuwaayiriza ne wa Shiba naye yali alimba ninga Shiba kina lubuto nifana byoluto byafulumye abawala bamuwaayiriza naye ng'ali ku mukyala waako ng'omwana omu Nyamutola naye gamazima googerwe abakazi bagumireko mu gallery minisita mulamba yagumira mu gallery emyaka yali tannafuuka era ndowooza gallery yagenza ogivaamu ng'era kale neke yagivudde mwana kyakola ng'ali weeru wa gallery anti ne bwasala busazi omukulu n'apostinga by mistake Nyamutolo nga yashi yalingirawo ati nadda kiri bwe kitye omuntu asobola ba kiri bwe kitye omuntu asobola ba abadde aludde mu bwa foot soldier ne wakeera n'afuna bwa kansala ne bamutongoza nti kansala waawali abayino tibajjukizanga n'afuuka nsi kati omwana ebbanga lyamaze mu bwa foot soldier afiiriddemu akatono afiiremu accident ategeka ekivulu blood gambye yava mu galala omulundi gumu buli omu n'amwagalirawo buli omu n'amulabirawo nga mugezi nabadde ndaba Nyamutola ng'agamba gye babadde nebbiyo kwa Thanksgiving nti bagenda bamaze emyaka 5 ningamba kakati kitegeeza buli we babairanga esseguku mu nnyumba yaabwe Lema yafuluma ng'agenda waamuza ne Kenzo agenda wa Nyamutola myaka jeejo omanyi ntambi yamanyi maafi myaka 5 giba givadde giva 2019 jini ono yasoma nnyo maafi bwe tubalamu 2019 bwe tubalamu 2019 olyagira mu covid anti kati awojjukira emikolo tegyaliyo mu Novemba gyali gya mu Novemba 2019 kati bwe tuba tubala teginnawera myaka 5 bukyanga emikolo giri giggwa gigenda wera buwezi kati kitegeeza ono yaliwo obwenzi bwavadda bwali bwenzi bali obanga olina omukyale wakati ngo bypassinga buba bwenzi buli omu yafulumanga era yafulumiza oluyimba Lema baluyita omeze ne bitusi omeze luyimba lw'amaanyi nnyo omaliriza kolasi ya Lema ng'egenda wa mukulu yagambye ata ng'egenda wa mukulu kusho yago nga tetwamulaba ewa kusho yali Nambiru Lema ndi amuza batumanyiza bajjaba
Amuzala yali agenze suubula gundi. Yabala tuna equipment. Abasajja abakozi balinganga mu essula batalina bya. Batalina byakola. Yakola bubi. Ne Namulondo n'atajja. Ana munatamula yekka Namulondo. Nsawo netumenya bwetyo. Kale tweyanza Namulondo bannanze nako omunyiiza. Agenda kwesimba okuba MP we Machi. Nina bye nayo. Namulondo wammwe. Twalabe ekifaananyi. Ana tuyitamu. Machi ndeno naye alabe alinganga Lubaga South. Nafa abennakawa twamanyiddwa Nakawa West. Batanya je. Lwamiti. Ajja wasenyo. Olaba abe 40 baamu kodi yawe ole. Ebyo byaga ati bamukuba akalulu n'ava ku ballot n'agwa wansi. N'afuna star 1. Naye yatuuka akalulu. No bagamba. Miles yagendanga akuba campaign. Tinange mu mpenko lechi. Ndyeko. Ti abantu be 40 bagamba kituufu tetukuinaako buzibu kola ki? Dia. Newe ole ne bamuwa star 1 kodi yawe ole. Ebaja ndio alijeo lyagenda kwesa mu campaign ya qualifyinga. Agatuka kubanja. Ne, ngamugato qualifyinga. Olaba nze ngenda kusaba abantu mwenna abali mu entertainment nga mugenda kwesimbawo. Bambi temutu setting atunyigira. Ramiti tosobola mbifo byonna kujja noga ati ogenda kwesimba ku Ssenyonyi. Chiringa muganda fetafu B agenda eri ewali nnyeko. Ekitegeera mulimu abamu mugenda tunyigira. Nina Rosa agenze wa. Yogera ne gyalaze tulabe. Mukazi walake wano. Nabosa nakyo ne bamukyana. Bakamuwa saawo myezi nga 8 emabega. Naye Nabosa kyasobola okukola ekinene nnyo. Kulemesa baagala kuyitamu n'abakooba atwale. Olaba waliwo enjogera egamba nti enkoko y'ekisakara zaake musiramu. Ekyo kati eno alese gundi ono mulezo ono leyi. We Lubaga South. Lubaga ayina ebizibu byayo mu muleke. Alinga Makindye West owase Wanyana. Owase Wanyana nalabye musiri agamba akomawo. Yajja nalabye Tafu byajja. Tafu byali West ewa Derek Nyeko. Bali bana babagagga nabo. Ne gundi akomawo banne Kagwanjala. Ku DPR. Ewaabwe. N'ebintu gye bakuyewo Kagwanjala. Nalaba Kagwanjala. Nsooka mutwale. Ndina obubaka bwa Kaggwa. Kaggwa tuleke. Kaggwa nga asembye. Busiro East era. Busiro East era. Saimo yogera nnyo toyogera mukamo. Abo. Bava kalulu. Juli yagenda ngaso. Sina agenda gamaaso. Wallahi Kagwanjala yavaayo nga Kiputegeyi Joshua awangudde Gorodi Medo naga tu celebrating accidental win yaffe. Nenga olumu Kagwanjala ayogera enjala emuluma ng'erinnya lye Kiputegeyi gy'emidaali azenga agiwangula. Awo accident waziti okubati awangudde Gorodi Medo ng'atazze ng'akikola ki? Omusajja alina world records azitaddawo. Gwe wakwata ebizibu by'eggwanga ebiri mu sports si wammwe n'obiteeka ku Kiputegeyi but abadde awangula even regardless ng'ebizibu weebiri. Oluusi tugenda ne tunafuya success z'abantu baffe be tutuuseeko ate nga tubikolera in the spirit of okulowooza tutegeera nnyo. Mugenda tandika okuleeteramu abantu abambala amasuuti abantu okubalengeza mu ngeri etakola ki etasaanidde okitegeera. Oluusi tubeesonyiwa ne mukola ebintu byammwe ne mutusirika ne mukola amanyanga gammwe ne tusirika naye ekintu ky'okujja n'ogamba mbu simanya Joshua to celebrating accidental win yaffe era ne mukama we nalaba naye amukoolinza out ku X kwennyini olabika oyagala suspendala. Neze ndowooza Kaggwa omanyi oluzungu luno mululaba. Tweet eyo nga tennafuka X yali ya luzungu nnyo. Kati ng'omuntu ayagala okulaga nti akozesa ebigambo ebyenjawulo okusobola okubaako kyakola ki. Bw'ogenda mu explanation ya Kagwanjala erekeka Atya nti process gye yayitamu oba ontegere ne mukama we teyakitegeera. yayagala kukozesa bigambo bizito okutulaga nti erayiti n'ayokerayo. Saimo Kiputegeyi abadde ng'ayita mu the same process. Nagenda namenya world record. Kati olwaleero bw'oleeta enjalayo n'oyagala ate ogamba eno bw'eri accident ky'ogamba kale nze sitegeera luzungu banne nasoma kitini ne Muzeyikini Kaliisa asoma kitini nga naye teyamutegeera. Omanyi kibwe kiti nze point yange bweti nti kireka Kaggwa ayagala obbaako entalo z'alwana nga ddala ng'alwana ba federation n'ayagala okukozesa ebigambo ebigumu ne kimuliirayo. Oba ntegeera nti Kiputegeyi amaze owangula mwagala kulaga nti mufaayo nnyo eri ki eggwanga kambalwane
naye nga talina bigambo bituufu bisobola kuba bigumu bya luzungu obuzibu bwa voka bwiiki eno bannaye nze firimu nzirabye za vibe nze firimu ndaba za vibe simulabye wa firimu nyaalya no mala kuba na eba vibe so it takes time okulaba film ntambi problem ya bafutu soldier eva kuki kaklipu nakawulidde aka mwayogera bakisekika n'amayeza n'aleeta lumbuye eri waggulu n'avaayo omulayo lumbuye then nawo nalabyeko kuzikire bayita Zubeda yazaala kamanda mudogo nayo nalirabyeko but that has been vigid junior nze gwembadde ndaba na era kyemmanyi n'ensi badde kimanyi kyoyo vigid junior but the biggest question is bayogerako batandika okutandika okuwulira batandika ddi okuwulira nti wadde oli wali osaaga katoyinza obba oli serious Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka. Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako, bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obbafuna ku ssimu 0705479993 oba 07533946 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623889. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Gundi yakoze video kasiri ono nagirabye Joe and he explained it all watali kwebuzaabuza nti saawa zino waliwo cold war wakati w'abawagizi ba Fangon Forest n'abawagizi ba abo sagala bagamba ba NUP abafutu soldier okay yes online abo be waliwo wabaddewo cold war kuva last year ebaddewo era nga mulimu emitwe eminene ejo ejiwakula entalo era mujjukira ddala olutalo olwa online awo olwasajjula embeera olwa alien skin awo era abalusajjula era kumpi emitwe gyegimu egikomawo wano mujjukira bulungi nnyo nti bo babeeraawo nga tebakkiriza sayidi eno ebeereko kyenza okubeera nga yeeyagala okitegeera so olutalo olwo mu kubeerawo bakola kashoni salongo tobawamu olutalo olwo mu kubeerawo lujja ne lubeerawo ne luzikira ne lukomawo ne luzikira ndowooza mbirivinga ze zimu ku ntalo eziyinza okuba nga ziyinza obutaggwawo kati ate tubirivinga nti mu kubeera awamu kati omutimbagano gwe gutubeeza wamu nikiddayo kweri principle ya abantu mwena mwena okubeera awamu jafuna ebibagatta n'ebibaawula kakati ekyo kikyasinza okubeera nga kivaako embeera okulaba nti bannaffe bafiiringa offended mu kaseera ako. I believe singa same characters ezakozesebwa same movie junior nga yabikola kyekimu n'abayita ne bebe bayita abo nga temwali mu element ya Fangon probably tebali feelings that offense ne kati kyajjanga muri mu element ya Fangon abakulu ne ba feeling offended because it wasn't the first time oyo yani Umaru Kiseka okumuwa character ya villain mu movie nabiranga afa naye ku mulundu guno nekyasinza okuba nga kimulumira bambi mu video yagayenze nompita zikenze ne banzita nenfa okitegeera naye nga obulumi tebulyawo nti nno bamuwa character ate nefa obulumi buli kwani ya mutta yes buli kwani ya mutta webalire ddala kamanda mudogo olutalo olwo online olwo lwe lusinza okuba nga luleeta obuzibu mu mbeera eno then ekyokubiri ku part eyo kati kanjogere ku part ya Munowatch nga PRO spokesperson waayo ekisookera ddala ku mutimbagano gwa fogo tulina ba VJs abasukka 30 ba VJs abo buli omu ayina endowooza gy'alina ku bintu ebiri social ebiri economic ebiri political eyaabwe eri independent era gye tutayinaako ene right okugimfringingako naddala mu ereno gye tulimu y'abantu okuexpressinga their opinions tetukirinaako ffe nga ffe tukibalekera. Ekyokubiri era ffe nga Munowatch tetwendosingangako
vijje kugamba nti beda wa kibiina kino gwe tobeda wa kibiina kino nedda fe batuwa buwi content the content gwe batuwa kati tugenda mu side ya art kye kintu creativity ne art bye bintu ebisinga ndowooza obuzibu okunnyonnyola omuntu kiki ebiri ne kiki ebitali kubenga waliwo omusajja yagamba nti never correct an artist the artist goyinza okulowooza yakoze ensobi naye nga gwe gyolabanga ensobi ate yebadde selling point ye esaba zino waliwo ebifaananyi bitera okufuluma ku social media oba video nga Kanye West oyo ne mukazi we batambula bali barefooted nga tebalina ngatto ne batambula ku street ne bambala ebigoye ebinene esaba zino waliwo Munnayuganda wano fashion star gwe bayita Brian's zayita bino ebipale ebinene bino ebitategerekeka ebyo n'engeri gy'ayambalamu mu kusooka ffe abatamanyi nnyo bya fashion tuyinza okuba nga teyali test yaffe tugamba biki byayambadde biki byakoze eki kumbe ye trend etandise okubeera ng'etambula kibayita art sometimes ffe tuyinza okubeera emabega ennyo wa art tutamutegeera bulungi nnyo maybe nga si ffe ba target so ne mu film omwo namu wekitobwe kiri nti videos bana batranslatinga movies bateekamu ebisoko bingi nnyo bateekamu okwagala firimu okubanga ina spices ez'enjawulo kakati kisinziira kyataddemu kyekusanze mu mbeera ki kati kyeyateekamu ku ekyo video gye walabe Simon mulimu characters z'abantu ab'enjawulo naye mulimu ezitaanyiiza ate lwebuzi bakizo tezaanyiize Zubeda omwogeddeko bamuwa zike baana balaba abawa Muzeeyi Magala yennyini tewamulaba nga yabuulirira mudogo okitegeera Muzeeyi Magala bamuwuliddeko ye ng'agamba ompita otya zike mwana wange biki temuyina mpisa oba okiraba ne bano aboogera balina obuzibu bbo n'ekibinja kiri mu firimu ekyalabikanga Junior nti yagezaako creating olugerero mu lugero ne babeera nga bawangulwa so ne bakitwala nti no bali offended nekyokubiri nti era ogenda okulaba movie eyo okyogeddeko nti movie yalinga ya mu July nga atandika njijukira bulungi Kingdom of the Planet of the Apes yali ya mu July awo naye ekomezebwawo eno mu August nga atandika mu August mu week eyo abantu abali ku online gye bali bakola ki gye bali balumbamu kuba nabitone ab'enjawulo bayimbi bani naddala ku nsonga yali egenda mu maaso ey'ebyobufuzi so ne muganda wange VJ Junior wekikola ki ukimusangira naye wetujjayo ffe ku side yaffe nga abamuno watch concerns ezaaliwo twaziwulira twaziraba era naffe tugenda okubanga tuyirizinga statement yaffe okugamba nti we can just make sure nti maybe ensonga eyo teddamu kubeera mu mbeera eyo gyerimu ne okugezaako okutangaza ku bantu ku kintu kya art nga watambula tubeere nga tuli compassionate nga tutambulira wamu kale Junior mu kaseera nga because Junior is an artist mu process ye ey'okuvvuunula he becomes an artist because he entertains twaliko wano twali twogera ku comedy ne twogera ku gayo mu America yani abali kwa award oli nasagira ku mukyala we n'ava ne Chris Rock sometimes jokes go wrong nze njagala nti naye Will Smith intention is not to offend naye Will Smith we bamukuba oli nazaayo kati balufuuse ki nti guba mudimu gwono gwe bakubye Chris Rock gwe bakubye oluyi okugamba Will Smith nti wadde onkubye oluyi but my intention was not to hurt kyendowooza nti oba this time around siwe kyabadde ekizibu ekiriwo Simon be baana abato abeeyongedde ku mitimbagano ate ffe ne twogera ebyamakulu nga basiru naye nga ffe kati ng'ono professor byayogedde akunnyonnyodde ati biki kadde other idiots bali busiru bwe bubasumbuwa tewaliwo na analysis wano you have a group of nothing doers abagenda maaso n'okubuukira abantu from nowhere era VJ Junior si a victim asoose gwe notunuulidde art ne bannaddiini bazze bavumwa bannabyabufuzi bazze bavuma naffe ffennyini abatudde wano waliwo abatuteeka mu content waabwe ne batuvumira ebintu mu butuufu ng'oli takiinaako bwannannyini takiinaako authority naye n'ayagala okutambuza ye kyayagala okukola ki eyo si struggle era nsooka okwebaza banna NUP
abavuddeyo koma ku baana bano ekyo kyokka kyekikulaga debate nti waliwo bannankyukakyuka who felt nti okuvuma VJ Junior tekiina wekitandikira talina we yabanyezeza bakikoze ku lwabwe ng'abantu ekyo tukyebaliza Katonda nti bwe tujja wano ne tutandika okugamba ti bannange nga tonavuma muntu sooka otubuulire lwaki omuntu omuvumye VJ Junior ze by the way nkuze ndaba firimu ze nga mpulira amannya ag'enjawulo bwe nali sinalaba Frank Antambi nawuliranga Frank Antambi mu firimu za VJ Junior Isimami Jagulo Edi Mutwe zera kulampulira Frank Antambi nena gano musanga nenga Antambi agamba te muto kunze osegeera kanze nali mu pitunga mpulira Frank Antambi how old are you osegeera lwakwanzi kina kubantu twakula tuwulira ne esezo omuto takula so watu wakwa tuwulira esezo omuto mu bantu abandi badde offended with VJ Junior Edi Mutwe yandisoose osegeera abantu banyi nnyo be bandizoose bayisimame Jagulo okitegera kati buno obwana lwakuba nti bambi tebutegeera nti firimu bwezityo bweziba onalinga comedy Maria kyayinza okujja nayogera ku Baganda nga bisesa okitegera n'ekisinziira interpretation yo okitegera lwaki yes perception how you perceive the comedy okitegera era we baba bateekamu ezo firimu zolaba bazannya amasasi baga this is for just entertainment purposes tukwate wrestling n'okuba muno don't do it at home kakati buno obwana bambi kyebwetaaga okutegeeza these idiots who never went to school nti ebintu ebimu we babizannya si we tulina obiperceivinga mu Olympics nalabye ababuuka mukazi najja n'abuuka nagweri nawe no togeza no sibaka guwewo ku muti noga nti nawe ogenda kubuuka ogweyo so these are nothing kati Umaru Kiseka ne kanoka keyeko nawulidde Umaru Kiseka agamba bakwetonde gwe Umaru Kiseka teri yali yakum era yebaze VJ Junior nti we are discussing this idiot because of VJ Junior idiot yeri wakubona Umaru Kiseka oli muvuzi wa Uber wavaamu amannyo toyina na kabini gye wali ozimbye mu Uganda tukwetondere tutya sebo nga kiche wali okoze ekyamagezi that era ne defamation baga you are defamed before we are fake members of society ti Umaru Kiseka bwe yaloza nti ategeera era maziki kwanza video these are apes mazike era lwaki video yalonda nze mu firimu eyo lwaki teyalonda gwesula kuba mamirire banatuvuma fena so VJ Junior tolina musango gwe wakoze nalaba firimu y'Olukoleya abamu these people tebalina na Netflix ne mu Lukoleya firimu bazitwa translatinga movie mulimo everywhere waliwo nabatranslatinga mu Luswahili otegera era VJ ngango yogerera oba nokola mu kimulooza abamu tebamanyi kumanya ebo bwe mulabo bu Spanish nga buli mu Luzungu badabinga ndabi yes awano jaffe kyagaana mu kati naba translatinga mu Lukoleya tubavume naba translatinga mu Lusipana era VJ Junior ina statement yakola that am challenged but never equaled akatwako kuba bana abaana bagezezzaako okumuchallenginga neti bakoze eki so sekulaba VJ Junior nga wetonda don't toyina kye wakoze fenga abawagezi babawoomerwa bu firimu bwo tubuwoomerwa boba wakwata amazike gano nogatuma Umaru Kiseka it's not your problem yo firimu wagikwasigwe director waayo yagimala atali alina monopoly kumanya Umaru Kiseka waawa tusava no kireiminga ti linya so Umaru Kiseka kakkana VJ Junior teyetonda alasigalenga abateekamu tulabe kye banaaba abaana bano bavumye nnyo abantu akani katwa Junior kubanga Junior oli mu mutima kyawo kati ne firimu yadda yafuluma mu July ya mu July omwaka ki aguno why now lwaki it's not very far because anti bali abagizanya atuli ku Junior kyayogeredde video ya mu July eri naye
obusungu bulijjo It's not bakyabuterese very far. nga baani ababutereka Umaru Kiseka biro wayiga Umaru Kiseka otereka obusungu Oterekera abantu obusungu. yes because the boy is an idiot sasa napote kale atereka ati obusungu kale kati kati kyekigenda okubaawo bana abaana mbalekedde ya nothing doers Vijay Junior ine erinnya ddene we appreciate kyokoze in fact Vijay Junior y'omu ku batadde ettafaali Netflix tebagisobola oluzungu tebalusobola kati Vijay Junior abayambye he has made films okubeera nga ziri easy ng'overi ng'ogamba mbu ffe tujja kuva ku munno wakingadde waginstallinga ffe tujja gisigalako so tetubawa nnyo na budde tetugenda wala naye ne Vijay Junior naawe ekirala ky'olina okutereezaamu bamuvumye enkula ye asala olubuto kubanga abaana baleese obufu Uncle Junior ayingira ejjemu abaana bano nga olina size bwetyo bagende empola kaya Vijay leero tukuyiriddewo omubiri enkya abaana bajja kusabula nze bino mbikubuulira Uncle Junior yengira gym sala olubuto awo wakule bulungi entalo naye tujja kujja osegera ko bwana bwabadde butabusaawo naye ebifaananyi ng'olubuto luli eri guli eno okay si anyuma nnyo okutunuulira ate mu bivumo bye najjemu kamuwe ebituufu addemu okubateekamu ebifirimu Vijay Junior yafuna amannya amalala abaana baleke bajja kuvuma Junior ng'osala microphone gitwala eri now on the serious note omuntu nga Vijay Junior asobola okutranslatinga movie asobola okulaba n'okufumiitiriza tukize tugane Cold War ekola ki weeri eya Nuupu ne Fangon eya Foot Soldiers ne Fangon gyo weeri ekyokubiri I think olw'obwangu Junior ali nnyo kusayidi ya Fangon kiyinza oba kijja nnyo maybe olw'obwangu olw'okutuuka oba maybe ku mukulu simanyi but factors maybe eziriwo zimwanguyiriza okumusinda ekikyeratuga nti ekiyinza okuba nga kyaluma Umaru Kiseka sikumusa mu firimu naye ani yamulanga kakati mu mbeera ng'efaanaganako bwetyo byonna byogerwa because statement yemu esobola okuba ey'ensobi naye statement zigenda zikola ki Junior comes out n'agamba bukakyere mwepyeredde anti kati awo abali mu muddo zirwana ffe kyetuliko nti omulimu gwe gusobola omukkereza okukola ki ebyo ebyokutranslatinga n'ateekamu characters for entertainment purposes yes which is okay naye ate we tugenda mu video joking you need to joke with on a person who is comfortable kyova Will Smith yakubali omusajja oluyi Museveni mu Uganda Museveni bamwogeza era tebamukola ki joko oyina ogikolera ku muntu atagenda feeling offended tegedde bulungi now the point of this is the point you can't joke on my mother niwe tuba tuli bamikwano ku panel and I can't not joke on your mother teragate twatandise ngama at everybody perceives information differently kakati ne Vijay Junior ayina okuddayo yeetereze nti there is no need for you okwata bali obateeke mu movie abawulira tebakyagala because film the problem is not the movie it is Junior sidelining with the other people and that's what he's doing because damulabyeyo era nejera nakomawo n'agamba mbu abo bakakyere muli baaje ontegeera now you have entered a war ago masasi you have offended us which is okay oyinza okuba ojafuna oba Junior abakuwolereza but that does not take away the other people's rights wadde bali tubavuma nabo balina ekituufu kye bakoze eki they are not interested nze singa Maria kyavayo n'akola comedy ku comedy store n'agattamu erinnya lyange when I feel like tebyannyumidde I tell him nti Maria kisaaga akuddamu ntekeeze waliwo abantu abankubidde wano era beneetondedde gaga Junior wadde ompaana wadde onvuma saagala kunjogerako dembe lye
era nova n'omugamba nti muganda wange nawulidde omulanga gwe era sigenda kuddamu kola ki so kati ne VJ Junior naye alina okwetereeza Amelia Nambala wamumala Amelia Nambala namuvumira namala kati senga wange kwalina ku ssente ono amuza namwetondedde kiro kiba kyaleema sorry bawa mwami ati omanyi omwami so nga mali nga mpumba kati obadde omboza byaki netonda emirundi emeka naawe manyi solo you remove me out of the way so nga maliriza all sides zina okuweewa ekitiibwa VJ Junior yes okola characters zo bimuvi byo tubinyumirwa tukwagala nnyo naye please nawe beerako mindful because bw'okola firimu nga bano battabali ate ng'okibayi bali balina olutalo kyo omuntu okujja baba wangudde of course human nature they will get angry they will get annoyed kakati ffenna tukole ki movies zo osobola ofuna character nga Frank Antambi Kasirye Sula Yuno Saimo wali wendi fe tuteke we have no problem bwana mpite ezike kati Saimo fanana bulungi gobola Nyanzi live neyanza Nyanzi live yes sir byona tubiyogera tulina ebintu bibiri tulina olutalo kubanga filimu ya Yesu yasookera ddala yinzo baze filimu ezasuka ddala okuvunula no mu Uganda bavunulanga kigambo ku kigambo bino ebyabajingo byajjamu kukyusa the entertainment part of it bwe tugenda mu kusaaga comfortability yoyo gwosaagirako is very important nze I'm looking at yes omanyi nze kinna ekizibu kyenna ku ntalo kiri kimu bwe tugenda mu lutalo bwe tutandika ano nga Kisekka yanyiiza nkuba bukubi Kisekka kubanga nange nfunye omukisa Kisekka bamukola ki bamunkubire kubanga akoze ebikyamu biki bingi naye nze nja kutunula at the handling Genoview did Junior handle mu situation mu butuufu bwabyo oba naye yanyiize bunyiizi kubanga ate yakitandise kitandikira uwe Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Okay, ensonga ya Junior ne bafutu soja no twogera ku VJ Junior ensonga ya VJ Junior ne bafutu soja yandibadde ekwatibwa etya kakati bwe nagoberedde mbadde era nkiwadde obudde n'ensooka kwetegereza VJ Junior kiki kyazzaako buli lunaku kiki kyazzaako ne movie eri latest era yabajjovunye waliwo movie eri latest era gye yakoze ojja giraba era yabalaze nti ate kati mwe muli baaje nnyo alina yendala gye yakoze omuntu buli wakeeranga ku makya Seimo nga akwagalako lutalo kiringa bw'onaasanga akasaka nga tomanyi kikirimu n'okwata ejjinja n'okubawo olabe ki ekigenda okuvaayo ensobi bafuutu soja ze bali okukola today era simanyi kineeno Kyagulanyi agenda kikwasaganya atya oba atya ensobi bafuutu soja gye bali okukola today ye yavaako okubanga alien skin waali n'amaanyi gaalina n'okubeera nga mwawuddemu mu maanyi gammwe twayingira akalulu ka 2021 nga Bob Wine tewaliwo amusinza fuutu soja ku social media nga tewaliwo wadde amutuuka mu kwota ku social media president yakigezaako ne kimulema nga social media eyo bwe batandika abaana abo bafuutu soja batandika okwokya nga ne president talina magye gasobola kistopinga emergency okujja kwa alien skin last year kwaviirako divisionism number 1 mu baali abawagizi ba Kyagulanyi aba afiirwa atya nti yalina abantu abatannaba bugumizibwako ku bintu bya struggle naye nga bawagizi be era bali online nga abantu abo tebannabategeera nnono ki oba kintu kikyali tambuza naye nga bamuwagira ng'era be bamu abantu abakyasinze n'okuvuma nga bakuvuma
ku social media awo baako kyoyogera oba bakitegedde oba tebakitegedde nga bajja kuvuma kyovula kakati osobola okulaba ng'okuvuma kukendedde division eyo ye yaviirako okunafuwa kwa Kyagulanyi naga amajeega agaalumbanga abantu ne babavumanga abaana abo bakwata ekkubo ne bagende wa alien skin leadership eyo kubanga alien skin eyo leadership y'aba abantu bwe bati agiina era abasobola bakulembera Kyagulanyi yaggwerayo dda mu ba politician kati mwe basigazizza olunaku lukedde oli akutte ejjinja akubye mu kasaka akasaka njogera ku mu bafutu soja bali online akutte ejjinja akubye mu kasaka naye nga mukimanyi nti abawagizi bammwe abawagira Bob Wine n'abawagizi n'abatawagira Bob Wine bombi bamwagala VJ Junior abawagira Bob Wine bamwagala abatawagira Bob Wine bamwagala mukomyawo ekyakuba Bob Wine kwali eni skin nti bwe mukulyetinga woluta omuntu bwakera kumacha nakutakula oba nakuba nawe nozaayo oba muwadde opportunity yo kwongera okuga nti aha kati katwetwale kiringa genda mu kiyumba kya mbizi bwogenda mu kiyumba ky'embizi gwe nekuddugaza noyagala okulwana naye yejja kuba enyumirwa kati essawa zino VJ Junior kyali okukola naye kireka wa futu soja ne kapasa ya Bob Wine jaina online ayongera kunafuwa gwe yagala okulaga nti owolereza number 1 tugenda kati atera kufuna division wakati waba wagizi ba VJ Junior n'abawagizi ba Bob Wine abawagizi ba VJ Junior aba abasigala nga tebawagira alien skin naye nga tebabugumizibwako obo bwenjogera bwenti obo nfunye oba njogera okimenyamenya nkuwulidde kutegedde abawagizi ba VJ Junior nga bawagira Bob Wine nga tebabugumizibwako nga kululi eri tebagenda na alien skin this time round babadde basigadde kakati nabo ogenda bejja kulwaki bajja balabanga muri bantu bantalo buli avaayo gwe mubuukira buli avaayo gwe muwa amaanyi futu soja tegeera mission kije muyina mission yamwe yakulwana na VJ Junior yebwe muba mumulwana on which level grounds kikwe musinziro okubanga mumukuba aina koko watuuse mu kutabangula n'okunafuya ekifaananyi kya struggle bwabanga jeche yabadanoonya look film yafuluma gwa musanvu nga Kasirye boyogedde ne guno gwa munana story wekola ki ekitegeeza mwakajja mulabe film ne buli kimu ne mukibuukira ne mwandibadde mukirabye ne musirika tekyandibadde nga bwe kiri mwe nnyini mwe mugenda okukwata ekintu ky'omusajja nga bwe yakitandika mukikwate mukiziike mugenda munafuwa mpola ku social media mugenda munafuwa mpola ku online ate ekyo nga president kyasinga okwagala kuba kati naye azimbye ejje ng'ovudde kulya fangoni ate naye azimbyewo ejje erirye President Museveni gwenjogerako naye azimbyewo ejje erirye lya social media ab'amaanyi tugenda mu kaluka 226 omusajja mwongera munafuya bafutu soja mweddeko kale bamwise sure flexible sula wangisebo ebigambo bya Nyanzi bitegerekeka mu butuufu bwabyo naye naku social media we yatuuka yafuna divisions government yalingawo ng'ebalina olwo bagiyita oba bagiyita NRM 0 oba NRM 2 guno gye baali batandisaawo eriko namba eriko figure oba NRM 2 social media ngalaba NRM online nayo nga balina ekintu kye bakola naye nga tekivaayo bulungi kubanga abantu baali bakyalina fear eyo fangoni bwejja fear eyo ne dying out kati abantu basobola okwesimbagana obwanga era tukubanga teri muntu gwe baasomesa oba ontegeera bulungi kati ekizibu kiriwo ekiti nti when you keep quiet onaakuliku opposition asobola okufuna kalika kilipu n'akakozesa okukola ki okukuba kyekikinandembaga nti ffe luli mu kusaaga nga mwami Kyagulanyi omusaagirako bulungi nojja yagenze ku red carpet n'ogerega ekipale opontegeera bw'ogerega ekipale and things will come out era abantu bajja nesaimoto tumanyira nene kigenda buki nawe buzibu mbamuna akamala okwogera ku kipale wa fangoni n'akwata ka video n'ateeka muka hey
Saimasse Kyagulanyi. Kati Kyagulanyi agenda okutuuka okulaba video nga Saimo ya providinga content abali against Kyagulanyi gwe bakozesa okumukuba. Automatically bw'alaba akasooka n'alaba akokubiri naye akyukirawo n'agamba kati ono nga efo ky'okumeggana ne bana bakozesa content we okunkuba kameggane n'ono akola content kituufu musobola okusigala nga muli focused ku kye mwogerako naye lumira tulina forces mmeka ati zaafuuse 3 kuba ate n'empuga bali mu kuzimba eyaabwe oba kitegera aniga forces ezo nti waliwo abalina nabo abagamba oba kitegera nti kati olina abalina obusajja bameka oyenda ne mbwakakwatako wafanga nakakwatako nono nakwatako internet nokisanga nga yonna ekoze eki kada omanyi n'abantu be babuusa amaaso Piero yo erabika teweza n'abantu 10 ku internet n'olwokuba abantu babuukira buli kimu basobola okujja ne bakuliyetinga ekiboozi ne kitambula ate nga bakivugidde ku mmwe abanyiiga amangu ne mubabuukira oba okitegeera kati now how do we handle this situation naddala nga bwetyo mubeera mweri okusookera ddala omuntu ayinza okwebuuza okuvuma kwajja kutya Saimo kuno okuvuma kuleka kumazeewo emyaka mingi okugeza ngenda kuwako abantu ndoza kantandikire eno mu bayimbi kujja kusaasaana wakati abayimbi bafuka bannabyabufuzi ebintu genda mu bayimbi togenda mu mupiira asigenda kugenda yeeyo munnaye okuvuma kuno abantu kwatandika ddadda nnyo abayimbi we bakuliyetingawo gurupu z'abawagizi buli omu n'agituuma erinnya okugeza Bobby Wine alina Firebase Army nga waliyo abaana bali bakuvuma ne bakwambula n'okwambula Bebe Cool yalina abaana ba Jona 7 abo ba Jona Yiga abo ba Massam bali banja bana bekunganya muka ku Haji Mpombo baddamu ne bagezesaamu ku maanyi gabe ndo zabalinda 226 abaana bali bavuma gwe Saimo bana tebavuma Bebe Cool zega yalina abaana abo ba Jona Yiga Jona 7 Jona Yiga Olio munine ba Massam abo wamwalinga buna abawala basauda bani nga abana bavuma Chameleon yalina team Chameleon nga bavuma team Ready and Wizo nga bavuma bino bavuma bino oyo gundi Derek ba Derek yabo ba Solomon Star Boss abana balinga bavuma nika kati olwaleero omuntu ayinza okwebuuza abaana abo baddawa era ebivumo baatuka ne bakula ebivumo ne babanga tebakyavuma abantu so okuvuma tekutandise leero lwakwanti kati abantu abeera ku TikTok balabanga okuvuma okwatandise jjo omwezi oguyise so okuvuma ffe tuzze tukubeeramu ebbanga ddene nga twakugumira ne kakati lwakuba nti ennaku zino okuvuma kuli kati okw'ennaku zino kuliko n'okuwemula nti omuntu ajja katulina self broadcast omuntu agenda ku TikTok nagwe ne yetunzaamu kamera natandika okuweereza eggwanga byonna byayagala nenga byonna byakuweereza okuva watandise paka wamaliriza byonna bivumo obipangapanga byonna bisigala okubeera nga bivumo so VJ Junior nga wayogedde wano VJ Junior fabaze nga tumugoberera tulaba firimu ze tetutandise leero obajjo ate tetugenda koma leero obancha engeri abadde nga atuwaamu firimu ze ngera abuildinga ku mannya g'abantu Ntambi ono muganda waffe tuli naye wano nebbanga yonna era buli muntu yeebuuza nga Frank Ntambi yaliwo nange nkuze muwulira kuva nga ndi mu kyalo nga mpulira Frank Ntambi Sam Digito simanyi Simami Jagulo simanyi n'omulala simanyani Eddie Mutwe n'abalala bangi so ekyaleesedde Junior okumuvuma ebyo byonna ndowooza yakiremeddeko nnyo natandika n'okubaddamu simanyi bukakyere bukoze biki simanyi kadi nenga okuvuma tekutandise leero oba tetugenda kukoma leero ne omuntu ajja kuddawo yeebuuze lwaki abantu bavuma abantu ku social media waliwo abantu abazimba brandi zaabwe nga zaava mu kuvuma na kuvumibwa n'okubeera n'abaana abo abavuma ng'omuntu akimanyi nti nina abaana abavuma bana bajjanga bawagizi ne batandika okubeera nga baprovokinga abantu ku social media okwo ebimu ne bibeera abamu nga balina n'akawunti muve kati ebintu okukyuka ffe twalina abayimbi wano mu Uganda nga bakozesa n'akawunti z'abantu z'abaana okuvumiramu bannaabwe emyaka egyayita kino nsobola okukyogera abantu bakimanyako oba oli awo
nga bagamba nti mwami Bebekulu akosa akaunti z'abaana abamu nga bajjona yiga mbunaavumiramu aba Firebase. Nenge ekyo kiyinza okuba kyali kituufu oba kiyinza okuba tekyalinga kituufu kubanga walinga time yatuuka nga Bebekulu tumanyi handwriting ye mu bivumo nenga tunulya akaunti y'omwana ono ddala bino ebivumo yabiwandiise nga biri personal nnyo. So kati kino ekyokuvuma abantu tekitandise leero obanja abayimi bayitanga mu akaunti z'abo abaana benkunywenyedde nga bayitamu n'asooka akolamu gu statement bwe guti. Ngenda kuwayo example yeke nyini najja neyeewera enkolokooto nenga ayise mu akaunti ya muvumi. Emabegako simanyi abantu banakitwala batya nesaagala bakitememu. Waliwo ebivumo byayitingana ngati Bobi Wine yabba engato mu Dubai Mall. Mwabiwulirako wakiwulirako Kasiri. Nenga ebyo byonna byali bivumo kunafuya Bobi Wine. Nenga Bobi Wine ku maanyi gaalina n'obwamanyi bwe yaliko n'obugagga bwayina yali asobola okubba engato mu Dubai Mall. Nga bisinziro mujere gambo yerabirako ka price tag. Okitegeera. So ebyo nabyo jjo bigattagattamu. Ekira ne bagasime Bebekulu yalinnya ku mmeeza ya mama n'abagereka. Yagirinnyako zali Palm Awards. N'ebintu ebirala bingi nnyo Bebekulu byazzenga akola awo. Ebimu nga byesittaza, ebimu nga bafani. Emmeeza yazirinnyanga. Ebimu nga bafani bagamba yoyo. Yane mu luyimba n'akiyimbako mmeeza nzirinnyako nga bayomba. Amugabaga yoyo Bebekulu affe kati eri amajenga gawaga. Ffe twatukako time ngeno Uganda nga TikTok tennaba kubeerawo nga Facebook yeriwo naye nga abaana bakola gundi alipota namutayika ku Facebook ogwo ne batuuze enkiiko n'enkiiko nenga enkiiko za kuvuma ne tugenda ne bategekako award ekansanga awo bazaali High People Music Awards ndowooza zaatandikira ekansanga Bebekuzi yawangula ennyo zaali Wonder World ndowooza yawangula High People ekansanga Wonder World yawo abe ebivumo ne bitabuka baavuma Bebekulu ndoze emyaka nga 3 waguza award simanyoze wadde akadongo kamu yagitwala ogwo musango gwagenda okitegeera tiimu Gagamero nefuka tiimu Gagamero nenga mu Gagamero mulimu abaana balinga 5 nga bavu okitegeera nga abaana bavuma kati bana abaana babeera ku TikTok balowooza nti bakyasinza okuvuma Professor abaana abakyayinza abali ku TikTok kuno balowooza nti bavuma nnyo bannanga abantu bavuma abantu bawemula abantu nze waliwo omuntu gwe mmanyi nga yo obulamu bwe bonna wakukyuka akyuse wano bukyusi myaka 2 nenga abadde nga muwemuzi nga ne mu balongo bamupangisa ogenda okuwemula abantu okola emikolo ngera naye akimanya akyenyumirizaamu nnyo ngera ayimira ne mu kaduuka ke n'asooka amansa entungo n'abavuma bubi nnyo naye nga abavuma abakola ki abewumula nekati omuntu wajja ate n'atandikako n'agamba kakati oyo omwana oyo yawemula n'ogamba ni bannaye abantu lwaki beerabira nnyo anita anaatalaba ku mukazi ono ng'awemula oba omusajja kansigale ku mukazi oba omusajja ani atamulaba kuba naye ng'awemula nga yafubutuka gagambo okitegeera so okuwemula n'okuvuma tebitandise leero ate tebigenda kukoma naye kati abantu kye balina okutegeera olunaku olwaleero nti Vijay Junior talina musango ezo characters zewe tumwagalira nekati gwoyagala oveeyo ogambe nti kati yampisa bani Umar Kiseka si yegwe wekaliyo ku Uganda mu nsi muno okitegeera ate bino ebintu simanyi oba abantu social media eno bagitegeera batya ne Vijay Junior kumentioninga just okuwa byline eyo wote yakumentioninze mu filimu ze zimba ndowooza kibayira kikolera oba okyetaaga kati oli agamba nti no bamuvumye yavudde kochi era kikyabadde agasegwa oli musiraamu of course singa bana abaana bajja ku TikTok abaasama akuteeka mu layini yaabo be yagenze nabo ku ttundiro ly'ennyama erimu kyogere nti bantu te mu group y'abali embizi nti twalala batubeerayo ne basula flexible eyo tukoze butya sayima ekyo kirala mukko waliwo omuntu tuli ku believe nedde kyo byawukana mukko usoko tunulye Vijay Junior nga tunamo kutandika mukomera ku musalaba olwokuba kozeemu katyuni soko umanye abantu bazzenga ayogerako bali ba complaininze eki ba Edimutwe kale Edimutwe yandibadde asooka okuvayo ntambiye kubayi baluganda yandibadde kale n'atavaayo ne Edimutwe yandibadde ya complaininga dda 2018 oba 2017 ndi wacho nteka mu gafirimu go wacho ndabisa ne yasirika kubanga yamanya Vijay this is just a character muntu takuvumye mama wo talumbye family yo tavumo just ali kuggwe yetololera kuggwe nga tumaliriza sura okkiriza
omuntu okuvayo n'agamba nti sula madde nsaba ondeke nzikiriza naki kyembeera mukoze no omuntu n'avayo n'agamba sula madde nsaba ondeke kisinza mu ango kimwakyogeredde ayinza okuba yali amabanja nga yeekwese ndeka tonjogerako kuba bannoonya awo nsobola okumuleka bwe nzijja omuntu amawulire tegaliiko choice because it is news sula bobba toyina choice kwogerwako oba ontegeera naye okubeera nga you comment about somebody ne watagwanidde ku commenting because mwe tutambulira oba ontegeera mu process olina gye n'agamba sula ayina onjogerako oba osaaga naye mbadde nsaba ondeke sayima mu mawulire okimanyi bad news is good news wokera ku macha ne weeyambula wano mu buntu ebeera bad news naye mu kutunda ebeera good news because obeera otrendinga na buli kimu so waliwo enkola ey'obuntu ndekaamu nsobola okukuleka naye teweetaba mu mazina ga nkima ng'otya emikiro okukola ki okukoonako abantu abazze nga basowolayo feesi zaabwe tetugenda kulekeraawo kuboogerako kubanga bali n'ebyo bye bakola like ebintu ebyenjawulo so kale junior talina kibi kyonna kyeyakoze zino jasa abantu balina tegeera butegeezi Enkudi Beach Festival ku Aero Beach entabe ekutte wansi ne waggulu kusana nga 18 ogw'omunaana tekyali kulanga kulala Aero Beach entebe tugenda okubeera ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana nga 18 August Aero Beach Enkudi Beach Festival agenda kuyimba ennyimba ez'amagezi tujja n'ow'enkudi 18 tugenda ku Aero Beach okuyingira mutwalo gumu byebyo emitwalo ebiri emmeeza ya bukadde bubiri. The biggest point is how do we draw the line? Kwanza endoza bina bya define. Actually bafutu soja bali bagenda kwokya nnyo ku bigambo ebingi bye bakozesezza. Omanyi twali twali wano tugamba nti bonyiza omuntu tomubuulira ngeri gyakola ki gyanaakaabamu bwe bafutu soja basalawo okunyiiga nga gwe walutandise oba ontegeera okubika si kirungi bakubikako kolota abakkakkanya mu ndowooza yaabwe so kitegeeza nti we might not discuss kiki baakola ne tusigala wali kubanga tugenda sanga buli omu abadde agenda akola recurring mistakes nendowooza nti how do we draw the line okusigala mu mulimu because kati saazi ndaba gye tugenda tuvudde mu mulimu kati how do we draw the line? Nze kyendowooza Saimo art junior tukkiriza nti akola art ebiseera ebisinga omulimu gwasinga okukozesebwamu egimu ku egyo gyakozesebwamu kwe ku reflectinga society ba artist tebadrawinga bintu tesimanya ebiri fiction bibaamu n'ebisinga obungi agenda ku ekyo ekigenda mu maaso mu bulamu bw'abaki mu bulamu bw'abantu okitegeera kino ffe kye twogerako nti waliwo cold war eri wakati w'Abafangoni Forest n'Abafuutu Soja eriyo artist asobola okitwala nga ki nga advantage ye n'akikola ki n'akikozesa kati obuzibu bwe buba nti bw'okikozesa mu kulwana kangeze n'oleeta Abafangoni ne bakuba Abafuutu Soja kyoba okoze kiba kituufu mu society mwekiri era osobola okyaddressinga mu ngeri eyo naye tulina enjogera egamba wano mu Buganda nti ewali omulema toweterawo ngalo ayinza olowooza omukola ki omugeegeenya okitegeera abantu abamu Bafuutu Soja baagala nnyo okukakasa ensi nti aliyeni baamukuba ne bamugja ku maapu era Fangoni Forest tekyakola ki tekyaliwo kati gwe bojja n'olaga nti weeri ate bakubye n'okubawangula n'ebawangula kiringa oli omulabye okugulu kwakyama naawe n'owetaba oti ayinza olowooza omukola ki omugeegenyo kitegeera so kati ayinza okukifuna obuki obubi makyazi naawe oba nekyowagira naate osobola okuba nga tokireetedde mu spiriti yakuwagira ng'okireetedde mu spiriti yakunyumirwa Vijay Junior ng'omuwagizi wa Man United yajjanga asojja abawagizi ba Arsenal ng'abayita bukakyere ekitegeera ne bajjanga bamuvuma n'anyiga n'asigala n'ateekawo stand ye n'agamba muli bukakyere kati ndowooza baddewo ne beebuuza ne bagamba naye ng'ovudde ku Vijay Junior tuyita bukakyere eno bwe tuba tukaaya n'omupiira tweyita ki
fewafeze gye nakulirawo nga babayita mbu nga Arsenal bagikubanga olyaga abatemye omuti gw'endege ya leero teziri za kuwogganako naye nga nabo bamala ne bajja ne beejerega n'abaki kati mu spirit y'obwa sportsman bakitwala yes ne bakkiriza ne bakitwala era ne wabaawo kati olwaleero buli we babakuba baba bakimanyi Vidiyo Junior agenda tuwogganira Arsenal nga bakuba Junior naye n'abalinda nti kayuba n'akuba Arsenal nga nange mbawogganira omwanda we okitegeera kati awo ekyo nekikola ki ne bamukkiriza nga ebato ne bakola ki ne bakkiriza nina okukkiriza nti kino yakireeta mu spirit eya sportsman ey'omuntu ali mu ati akola ki asaaga naye nga asaagira ku kiri mu society kati bano bakye bayinza okutwala ng'ensobi ani gwe yawa wiini kuba gwe oba okkiriza nti omuntu omukubawo omwanda we ate olina jja n'akugamba nti yakkubye oyinza automatically obutakikola ki obutakitwala bulungi okitegeera kati mu response yo wano ng'oddamu kisobola okukomya olutalo oba oddwongerayo kisinziira ne kwali gwokola ki gwogamba okitegeera kati abaana bajja ne bakola zi vidiyo nga bayingira Vidiyo Junior okitegeera n'asooka asirika ne bajja ne boogera ne balaba ab'enjawulo nga bo bagamba simanyi ogezaako kunafuya foot soldier biki okitegeera kati kati oba mwana kye yakwata vidiyo ate n'amubika kati omwana bw'amubika Junior ali awo ng'essimu evuga nze neewunya obwongo bw'omuntu oba tubeera ku ki bakubira essimu ne bagaasa Kasirye agudde ku accident bamutadde ku byuma ebulago essimu gy'osooka okukubako era ya Kasirye ne baba omanyi abantu kati simanyi logic ali awo nabano babise Junior naye era nabo baakubira ki kati bakubira ye kati amasimu gavuga simanyi eno biki bakubise okitegeera n'anyiiga okitegeera najja naye n'akola ki n'akola vidiyo okitegeera okusinziira ku situation we yali ndowooza game reading awo eyinza okuba nga yabuliramuuko nti bwe kimala okumanya nti bano bazze bali mu muddu ya lutalo era naye yali aweereddwa omukisa okuluzikiza oba okukola ki oba okulwongerayo kitegeera kati bwajja era yabaddamu nga weekugambye nti ye spirit ye mwatambulira ey'okuvuganya kati Arsenal bakoze ki ebyo bye yayogera si bipya azenga abyogera ne ku bawagizi ba Arsenal paka ebakola ki paka ebaatuuka ne bamukkiriza nti yeki yoyo okitegeera so saate eno erina ekizibu kimu you can choose to be apologetic nobanga buli kye bagamba nti jangu weetonda ojja ne weetonda you can choose to sell your character ne batuuka ne bakumanyiira ng'omugenzi Yichuli yatuuka ekiseera nga buli sayidi emumanyidde nti bannayo yoyo Yichuli okitegeera kati tuyinza okuba nga tudisikasinga kino naye nga yoyo ye Junior ye bw'okeera ku makya n'omutwaliro kuba eyo ku X abatabeerayo era naye atera okubeerayo mu ntalo ze ezitakola ki ng'eziragwa ng'akubagana n'abantu nti ye bw'ojja mu head on naye akola ki akuddiza naye most of the times ekisinga okwewuunyisa amaliriza ate abantu bano bali konsayirize ne bakkiriza ne babeera ku ground yemu okitegeera kati nawano naye ajja n'obusungu n'agamba kakyere biki kati ekyekigambo bulumonde byebigambo bye Arsenal bo baatuuka ne bakola ki kati n'abantu abalala bazzenga agugulana nabo bwatu bwakola ki bwakikola okitegeera naye era still olw'okuba bali bo baba mu muddu ya lutalo kino era nakyo bayinza okireceiving obubi okitegeera ku sayidi ye ekyokuba nga weetondatonda mu society eno mwe tuli nakyo si kirungi abantu oluusi batwetonza ne wekiteetaagisa okitegeera kati omuntu tasobola kujja n'ayogera mu firimu najja oyogeredde mu firimu nga bulijjo omwogerera mu ndala kati ate wajja n'atandikira ku bizinesi yo simaaka gundi bwe kati mukadiriitinge biki n'amala n'akubika of course nawe bogenda kukola ki oba ogenda kuvaako kitegeera mu spirit eya bizinesi maani kaseera kano ojja kwekanga Junior abadde tannazayo vidiyo ndala okuva eyakola ki weyakola eri kate ne ku spirit ne ku sayidi eri abamu ku bali ku ludda oluvuganya oba bafuuti soja abamu kubakkiriza nti banafuyiziddwa ate nayo neevaayo amaloboozi agagamba nti naye nedda oyo Junior bw'ati bw'abadde ng'akola ffenna zze ng'abitukola ki abitukola okitegeera ne bakugirayo nakali nti yerumbuye bwe yakiraba yagenda n'akola kaposti n'agamba ne Vidiyo Junior bw'otyo bw'okoze n'asekawo ne kikola ki oba yaseka mu mutima mulungi oba yaseka mu mutima mubi naye ye bw'ati bwe yakikola ki bwe yakihandolinga okitegeera sayimu obuzibu bwe tulina buli bumu Nyanza alina ekintu kyeyayogedde kye tuyinza okubuusa amaaso abantu bali mu bintu bya struggle naye tebaweereddwa mukisa kubugumizibwako ku kiki balwanirira ebiseera ebisinga beekanga nga bayingidde mu ntalo eziteetaagisa ne batta emiramu eminene egibadde gitambula ne bayingizaawo ensonga ebadde tekola ki okusinziira ku bintu ebibadde bitambula mu kaseera ko ne bibadde bitambula bwozza kino n'ozibikira biri okitegeera
kyoba weekoze kiba kinene. Nze nakolako vidiyo era banvuma ne mbaga abannaye tosobola tuuka gy'olaga nga buli mbwebo eboggolo emira n'ogikola ki n'ogikuba ejjindi ezimu zireke zikole ki ziboggole okitegeera ne mbaga kati mmwe kye mukola ekyokuba nti ono bw'abazze eno ne mudda eri oli n'abazze eri ne mudda eri oli n'abazze eri ne mudda eri mumaliriza distraction ekoze eki ebalidde okitegeera era ne mbagamba nti omuntu bw'ayogera ekintu n'otakikkiririzaamu gwe oli waddemba okusigala ng'otambuza kyokola ki kyokkiririzaamu okitegeera jo baamaliriza bakute graduation y'omusajja nayo bagitadde baagala ogissa era okugeraageranya kwasibye bw'oba abadde ogoberera okugeraageranya kutandika okutaabaddewo kakitegeeza mmwe buli kye mubuukira kiba kikola ki kiba kibatolako kitegeera so mulwadonze kyenyiza okusaba Vijay Junior Maachi wakuvuddeyo ne baakubise ne bavaawo n'okola statement zo kati ezo zitegeerekeka characters nnyingi kati z'osobola okukozesa abo n'okola ki n'obeesonyiwa n'obata n'ogamba okay mwagale tekiri okay nammwe n'obakola ki n'obeesonyiwa n'ogamba ati okay character ya gundi ne gundi sijja kuddamu zikola ki oba oli mu lutalo n'obakube sijja kuddamu zikozesa okitegeera waliwo olutalo oluusi nga terwetaagisa olaba Simon nze kyessaagala buli aweereza Junior amuwolereza in the line of ki character naye ku vidiyo gye yakola ne statements yakoze ku Fangoni ali mu luki ali mu lutalo kakati tuveeyo mu bino tuyo vijje ki tugende mu lutalo bakubo oba bakola ki tetwagala kwebikkiriyo no nti ali mu kukola kale kati niyo kati kamalirizawo Junior bwe kibanga bano toyina lutalo nabo kaliyayo gizimbye nga tebagiriimu wakati awo n'ebirala byonna ebizenga okitegeera osobola okubeesonyiwa n'obagamba nti koze eki sigenda ne bw'otajja kubagamba okitegeera n'osigala busigazi kubanga okola ki okusigala ng'okola okitegeera n'omanya nti kati abo nabakola ki ne butamu ne busigala nga butambula ng'amanyi abantu tulina bingi ebitugatta ebitwawula byebitini n'ekisinga okunnuma nti ate ffe tufokasinga nnyo kubikola ki kubitwawula ate waliwo n'ekintu ekimu ky'osobola oganze kati nsobola okeera ku makya ne neesonyiwa ekintu ne ŋŋamba ekyo kyabaddewo nga wakirabye kyabaddewo naye n'osirika n'otakyogerako lwaki obeera mulimu by'obeera shuwa n'ogamba kino ne bwe naakyogerako mu butuufu bwakyo abakiwagira bagenda kitwalira mu sipiriti yakuba nti nze mbakola ki nze mbalwana ng'omuntu n'okiyitako n'ogamba ekyo sijja kyogerako kankikole ki kankireko kitegeera naye naffe abali ku mitimbagano gino abagikozesa fayinale ndowooza entalo tulwanyeko tulwanye nnyo okitegeera oluusi ate tukyalwana naye omuntu naddala ali mu kulwaninga bizinesi oba nga alina bizinesi oteekeddwa okuba ne limiti ku ntalo public relation yo at the end of the day erina okudda neekola ki nebalansinga okitegeera nnumirirwa nnyo abantu abateekawo emirimu munno waaki application ya firimu abantu basubscribinga ne balaba naye munno waaki erina bantambi abagiranga erina obulango kushoza kati niyo erina obulango kushoza abakasuku erina obulango newalala kati bizinensi bwebanga bweri mu kifaananyi kitegeeza tuteekeddwa okubalansinga public relations ono muki bulungi abasinga lwaki munno waaki bagirabira nnyo mu Vijay Junior kubanga ndowooza evijja asingako enkizo mu kaseera kano kati buli agiraba alowooza nti just personal project eyaki eya Junior kitegeera naye ng'ena application erina aba CEO abaayo era erina n'abantu abalala beekola kibeeteekako kati bwe tuba mu lutalo nga naye olugenda kugikoza nga tulina emirimu gye tugenda okutta mu kaseera akwe nze ndowooza tusobola okubeera remorseful eri bannyiniyo abagikolerako n'abalala abaginyumirwa abagirabirako kubanga nze ne bwe nagamba nja kusigalako abasinga obungi ne bavaako era ono agirwaninga sayima batakyasobola kubanga agikola ki ng'agisasiringa kubanga talina sente zisasula talenti okitegeera so kati tuba tulina okubalansinga ne tusaasira baproprietors b'emirimu tetwagala ntambi ate tumulabe ku nnyonyi ng'agenze kkato okitegeera so yes agamba ki njira omulindako naye wamanga tumaliriza omanyi nze nzikiririza nnyo blessing in this guys olutalo luno muluwulira ye finally ye independence ya munno waaki because in a business like munno waaki you wouldn't want to risk a business where one person has issues and people start complaining why so and so is not uploading. Era for the first time
Ntambira era zze ne addressinga nga PR waki nawe bwe baali batandika baatunula amaanyi gali luddawa ne bagikwata ne bajambaza brand ennene naani nene batuuka mu maaso ezino mbigambe because ntambito biŋŋambangako but out of my key observations ne batuuka mu maaso eyo nga brand eyambaddwa omuki naye nga balina bavijja abalaba ki kati kino kisolo banyenyayo emyezi emeka naye ne bana abatulaba kati ngenda ku example nza respect bana abatukola ki abatulaba naye nina wenkoma why wakati nga batulaba nange nina contribution gyembagattako munno waki erina omulimu gw'amaanyi nnyo gwekola ku bannayuganda abaliwa kati bana amala okunyiigulukuka munno waki wena amala okweyubula then they will pay attention to other kati buli kintu kijja n'omukisa gwakyo ky'abantu bali balina okuvayo ne batangaaza naye oli badde batambula abo mubeere bulungi mwera abannaye